Kitalo nnyo omwami wuno yatemyatemya abaana be n'omukyala we n'abaziika mu nju nsonga ya DNA. Ate omukyala Sauda Marada eyakubwa amasasi gye buvuddeko aniino juuzi ate alumbiddwa. Jeno Muhoozi Kainerugaba mulowooza takubyewo nnyo, byonna byonna nja kuba nga mbikutuusaako masaawo. Ate mukodomi we avuddeyo okunnyonnyola ku kintu kya ku kintu kya audio etambula. Oli ku NCK TV, wobanga tuna subscribinga kekadde obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tulakkalira anti olwo mbenga ndukuwa. Mutabani wa pulezidenti w'eggwanga omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba nga batugamba nti ye pulezidenti addako, mulowooza takikubyewo nnyo, yagenze n'aba ng'akola tweet. Munnange oba yasinzidde ku ki, oba yabadde anyweddemuko nga bwe bagamba, oba yakikoze nga mu butuufu ng'ali soba, simanyi. Naye yagenze n'aba ng'akola tweet ng'agamba nti munnange mbu abawala Abaganda mbu kansooke mbateerewo wano, mbu nno baagezaako ogezaako nabo bakole ki, babe nga banywa obusera, naye mbu buli kimu kyagaana. Mbu baagezaako ne bagezaako ne batuuka ne bakola ki, ne babivaako. Mbu ne bakkiriza nti ebintu ebimu bikolebwa Mukama Katonda, mbu ne bw'ofoosinga ekintu nga si kikyo mbu kibeera kyo, era mbu balina okukkiriza nti buli kimu Mukama Katonda yagaba. Abange nekireetera abantu okulowooza nti bannange oba olyawo odiyo eri yatambula mu butuufu gaali mazima. Jjukira baali bamulumiriza nti mbu okunywa omwenge n'okubanga mbu arepinga abakazi, buli mukazi amusala mu maaso ye alabanga ddala yoyo asaanidde. Weewaawo ye yavaayo n'atugamba nti byonna byeboogera bamusibako bigambo, era nti ye omukyala gw'amanyi mukyala we yekka Charity, nti oyo ye mukyala we yasiima mu bangi, era nti teri mukyala yena mu Africa amusinga obulungi. Naye tuyiti eno etambudde nnyo era esatuleetinze nnyo era eri mu kutrendinga nga w'obimanyi. Eno nno akawunti ye eri verified era nga w'ogiraba yagikola ennaku yawandiika ebintu bino ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi guno gwe tulimu, August 2024. Oyo taata waffe oyo gwe musuubira mbu ye pulezidenti addako. Munnange byonna nze nakugambye nti tujja kuba nga tulukuwa. Ate munnange nga tuvuddeko eyo waliwo odiyo etambula, mukodomi wa pulezidenti Odrek Rwabogo afuddeyo n'atangaza ku odiyo etambula, n'agamba nti munnange odiyo eyo etambula si yange, nti abantu bamanyi okugatagata ki amaloboozi ne batusibako ebigambo otuliisa bino, obatusibako batwambaza amaliba okutuliisa engo. Wogo, and I work as the head of Exports and Industry Advisory Team for the President of Uganda. Earlier this week, I listened to some fake audios that have been circulated, and they were ostensibly done to respond to some comments that were leveled against me and the work we do over the weekend. Now, I would like those who follow our work and who support some of the measures we're undertaking to grow our exports and manufacturing and our economy, and those of you who like our family, I want you to have peace. And I repeat, I want you to have peace. That voice is not mine, and I cannot lend my tongue to this kind of evil talk. You might not know this, but there have been many of these fake videos, fake audios, fake personas since December 2019 circulated against me and some of the work I do. And in fact, if you go to our YouTube site, TAP Media, you'll see that some of the teaching of the last 10 years compiled and some of the responses we have in the past made to these contrived videos and audios.
This time I felt tired. I didn't want to respond. However, I understand that leadership is a burden. So the burdens we carry for our country and our families often force us to answer things of this nature. We carry burdens for our society, and we have to keep redirecting people to see who we are and our character and our work without tiring. This is why I'm responding to this lead. I have even seen some of the teaching I did 6 or more years ago, often adulterated, to achieve a particular negative objective. I want you to know this is simply subverted thinking of some people who stoke hatred for their own purposes. Just so I can speak to you directly, there are 3 things that guide my worldview, and I hope they can help someone. First is that we as human beings do not create life. Even if we live to be 100, this is nothing in the history of the world, and even more in eternity. Therefore, what we do on earth must seek to bring honor and glory to God and show gratitude to Him. Now, all of us know that insulting people or lying about them is not a God-honoring practice. It is instead a very suboptimal, degraded public behavior that I cannot engage in. Nga tuvuddeko eyo omwami oyo gw'olaba mu kifaananyi munnange, oyo omwami yasiibuse empisa n'abanga oba obusungu, oyinza okugamba busungu oba olugambo simanyi, nti yasazeewo ye n'atematema abaana be ne mukyala we n'abanga abaziika mu nnyumba. Ensonga nti ateebereza abaana oba yadde ateebereza abaana mbu si babe, nti abaana si babe, era nga kigambibwa mbu oba yasoose kukola DNA nekomawo abaana nga si babe, oba yateebereza kiri awo 2 ways, oba yakoze DNA oba yateebereza mbu abaana si babe. Kati ye obusungu teyasobodde kubanga abufuga, n'abakwata n'abatematema ne maama waabwe n'asalawo n'abaziika mu nnyumba. Yabange butya nga basanze ng'abaana babo. Ebibuuzo bingi ne ansa ntini, naye nga kitalo nnyo era kitalo ddala. Ensonga ng'ezo tuba tuzivumirira nti munnange kiba kikolwa kibi nnyo. Abaana bano abato balina eddembe lyabwe ng'abaana okulivinga obulamu bwabwe, kubanga bo baana, they are minors, tebalina kye bamanyi. Si baatuma maama waabwe nti abendeko, kitegeera. So mawulire ga nnaku nnyo era mabi nnyo ddala. Ate munaye nga tuvuddeko eyo, mukyala Saudi juzi gye buvuddeko awo yalumbibwa n'abanga emmotoka ye ekubwa masasi mwe yali ng'akoze ki, nga yeevuga. Era nyinza okugamba nti weewaawo teyakosebwa, abaana tebakosebwa, naye n'avaamu butereevu nga talina kamugo, naye yakaaba nnyo. Naye munnange byonna nga bigenda mu maaso, ate alumbiddwa. Waliwo amulumbye n'amusomera biibino. Obusiru bwa bbeeyi, obujega buli very expensive. Kibi nnyo okweyita ow'ekitalo, ow'enjawulo ku balala, ng'ate oli mujega era oli mugwagwa. Okuwagira Bobi Wine kikufuula ow'enjawulo ku balala, era kikugaana okugoberera amateeka g'oluguudo. Olwo singa mmwe mubadde mu buyinza era munaavaayo munenye gavumenti ntimbi, Madada wasomera ki? Ogenda kuvaayo kondeminga nti abasirikale babi bakugambye goberera amateeka ga jam, traffic rules, igwe n'ogaana okubawuliriza kuba weyita ow'ekitalo, ne bakuyimiriza n'ogaana, emmotoka ne bagikuba amasasi. Madada, you are a fool, 100% stupid. Sasa keye yamaanyi nnyo oluvannyuma lwa Madada owannuuku emmotoka yagibaddemu nga limu n'abaana, naye oluvannyuma okujja nti abadde ajja ayisa emmotoka bagikubye amasasi
kati abantu olwokuba abadde mu yifoomu ya Nuupu era wenjogera Sosage n'embizo y'amaanyi nnyo bagoba naye nga katugezeeko okubbirira ku bifaananyi wano ebiri wano nti abantu balabye ng'ali mu mmoloka eyo abadde wa Nuupu Madaada Sosage ne yeeyongera naye kati wenjogerera paatro zeeyongeddeko ziringanga 3 olw'okugumbulula abantu abalemeseza emmoloka okugijjawo kuba polisi yadde ebadde ereese emmotoka eyakalya ng'eragala kugibikkako ndowooza esobole okugyongerayo naye abasirikale bafuuse ekizibu anyway fine tugezaako bikwana naye nga banti byakubbirira naye ebisinga ngina kuba nga mbiteekayo ojja so bikola ki obifuna nti bano batugoba misinde kuliko omusirikale omu asinze okwekyanga oyo akubye emmoloka ya Madaada emundu agitunza mu bantu kyekyo kiwanisseeta mukugerera naye nga balyesekalira emmoloka ya General Madaada okusobola okugitwala. Alisi Nakakande weebale kuyonsa eddimisaya somesa Bannayuganda nga tonnaba kunenya sitaani ku kukema ye yakusangawa okukukema. Lwaki togoberera amateeka? Oli mu traffic jam. Abasirikale bakulagiridde nti gumiikiriza beera mu jam. Igwe n'otobawuliriza n'obayita abajega. N'osalinkiriza oyite mu jam. Ne bakuyimiriza n'ogaana. Kubanga oli muwagizi wa Kyagulanyi, kubanga owagira NUP, kubanga oyambadde ebimyufu. Bwe banaakugambako ng'ogamba gavumenti mbi, abasirikale ne bakuba emmotoka y'amasasi baba kukutta, oba abantu ababadde mu mmotoka baba kubatuusaako bisago. Era mwalivudde ne munenya abasirikale nti babi. Nga Madaada abadde mu jaamu ne bamulagira nti gumiikiriza jaamu atambule. Ye n'asalinkiriza ne bamuyimiriza n'agaana okuwulira ne bakuba emmotoka y'amasasi. Njagala gwe munnayuganda ali eyo ombuulire abasirikale bakoze kibi ki era bandikoze ki ng'omuntu bamuyimiriza n'agaana. Bwe babeera nga mu mmotoka yo temubadde kibi era nga tuli mukozi wa bikolobero, lwaki abakwasa amateeka bakuyimiriza n'ogaana okuyimirira? Ate era lwaki bakulagira ne bagamba beera mu jaamu ng'abalala? Gwe lwaki osalinkiriza oyitewo odduke? Bw'obeera ng'oli mu bwangu, kiki ekikugaana okuvaamu oyogere n'owa traffic omugambe nti mukama wange ndi mu bwangu obudde bunkwata nyamba mpite wano na wano, oteekemwako obuntu? Owa abasirikale bali ekitiibwa. Abantu bannayuganda abasinga tulowooza bannaffe abalala abakola emirimu emirala tetulina kubawa kitiibwa era tubajevuna olw'okubanga basirikale oba olw'okubanga omanyi basasulwa bubi. Bannayuganda tuwe bannaffe ebitiibwa ate naffe twewe ebitiibwa. Bwe mbeera nga mpagira Pulezidenti Museveni tekinfuula wanjawulo ku bannayuganda balala. Naawe bw'obeera ng'owagira NUP owagira Kyagulanyi tekikufuula wanjawulo ku balala era tekitegeeza omenye amateeka. Bannayuganda njagala ggwe ombuulire abasirikale bakoze ensobi ki era Madaada babakukuba masasi n'ofa? Abasirikale baali badde babanenya ki? Abantu mu mmotoka oweeseemu abantu mulimu abantu. Lwaki obateeka ku risiki? Kulw'okubanga totegeera, kulw'okuba oli mugwagwa. Zannya ddatewo Madaada nga mu mmotoka olimu omu. Zannya sitantisi zo nga mu mmotoka olimu omu. Lwaki oteeka obulamu bw'abantu abalala at stake kulw'okubanga obatwalako mu mmotoka yo? Very stupid and very disappointing. Bw'abeera nga mukama wammwe Kyagulanyi Bobi Wine ye agoberera amateeka, gwe lwaki wammese toyagala kugoberera amateeka? Ye gwani? Bannayuganda
abantu bangi tunenya gavumenti, tunenya abasirikale oba tunenya abantu abamu olwa reactions zaabwe, naye nga kkiriza obagaana nga bwekityo bwe kisaana okukolebwa. Madada njagala nkutegeeze wano ewaffe Sweden wendi naakaakati abasirikale ne bamala bakulagira nga abasirikale bwe bakulagidde n'ogaana n'obalaga nti oli wa kitalo bakukuba bukubi ku nnyama lyetteeka eriri mu Sweden. Weeyise ng'atategeera, weeyise ng'ekisolo, teeka obulamu bwo ku risiki, bakukuba masasi. Ekisooka omenye traffic rule, oli mu jjaamu n'abalala bonna bagumiikiriza. Gwe olowooza oli wa kitalo, bali abali mu jjaamu abalinze abagoberera amateeka g'oku luguudo obayisa abagwagwa, era gw'olowoozezza ku lugo nti bo tebalina kyakkola oba byakkola, bali aido. Y'ensonga lwaki bali mu jjaamu. Wane Sweden bakukuba masasi. Era essaawa zino senga tuteekako akagambo rest in peace. Bannange mufune discipline. Uganda temugifuula kyakuzannyisa, kubanga mmwe buli kaseera mulowooza muli ba kitalo. Nze bwe wavaayo munnayuganda ambuulira era n'ansomesa n'andaga nti Edimizaya bw'abeera nga Madada abadde mu jjaamu akutte, waliwo ebitaala mu maaso, ono n'alowooza nti wa kitalo jjaamu talina mumukwata, n'asalinkiriza abasirikale ne bamuyimiriza, n'agaana okuyimirira, era ne mugamba abasirikale reaction zaabwe zibadde mbi oba bakozesezza nnyo obusungu bungi. Bw'ovaayo n'onsomesa kye bandikoze okusobola bakiyita pretending nti engeri y'okumukwatamu kindage baali mukutte batya ngadduse. Era njagala ombuulire nsi ki gwali mu Amerika, gwali e Bungereza, n'omalawo eyisa bw'oto bakukolera ki? Essasi erikugoba. Yes, njagala bannayuganda mbategeeze abasirikale bano sirina kye ngenda kubanenyaamu n'ekimu. Ennaku ezo mwalaba omusajja eyali alwanyisa ow'emmundu nti amukuba emigere, baali awo ku Room Street awo. Omusajja n'abeera very patient, omusajja n'amulwanyisa emmundu agimuggyeko, n'amukuba amanda mu lubuto. Kati ono Madada kyakoze, kyokka obuzibu bwe nnina ku Madada mukazi muyivu alina diguri okuva e Kyambogo, yasoma. Omuntu eyasoma agamba nti mukulembeze alwanirira okujja mu buyinza, obeera otya nga tosobola kugoberera mateeka? Olwo Mukama Katonda bw'akikolera awo ne muyingira mu ofiisi, ogenda kweyisa otya? Ogenda kweyisa nga mbizzi? Ogenda kweyisa nga kisolo? Oba abantu abalala bonna abali mu jjaamu abalinzi abakulaba nnyabo ng'obayitako, olowooza bo bakubalamu amagezi ng'ate gwe tobabazeemu magezi? Kibi nnyo okweyita ow'ekitalo. Madada emmotoka yo bagikubye na kitono, bagikubye mipiira, ebadde esaana kukubwa yonna eggweewo. Era Madada osaana kukwatibwa otwalibwe mu maaso g'omulamuzi, olage driving permit gy'olina oba olina driving permit. Era wagifuna otya? Era baddemu bakutesitinge balabe oba obwongo bwo bukola bulungi, ogende ne ku road test balabe oba omanyi okuvuga emmotoka. Omuntu amanyi okuvuga emmotoka agoberera amateeka. Amateeka g'ekkubo ge gano, gasobola okubeera ebipande bye batutera ku makubo toyita wano oba speed weight biki, bisobola okubeera obwo obuntu obwo bwolaba bwe bateeka mu kkubo bwe bayita buhampu. Sebo oyo abeera musirikale mulamba, obwo buhampu bakateekamu, era it is a road sign
ekulaga nti kendeza ku speed bisobola okubeera ebitaala era traffic egoberera nnyo amateeka gaayo oba basobola okubeera abantu abali ku kkubo etteeka erivuga emmotoka ligamba litya ng'ovugira ku luguudo okuli abantu olina okubeera vigilant n'abantu abalala olina okuwa respect n'abantu abalala abakozesa ekkubo oba ebisolo ebikozesa ekkubo ate kuliko abasirikale abo boolaba be bantu abasinga okubeera traffic signal kubanga bantu nga ggwe any slight mistake omalawo obulamu bwe era basomesa abatuyambako okutulaga nti awano kola bwoti Uganda wadde eri third world we need to respect